amawulire ga Sheebah munange okuzaala munange gaagano ate gasattiza munange ate wali ku media munange naye nga sinaba kubeera nga ate nga nkuwa munange ate story wali y'omuyimbi Sheebah kalungi kussa n'obutambi obw'enjawulo munange obulaga mbu nga bwe yazadde munange ngenda sooka ate nkubulyeko wali ku muyimbi Fik Fameica munange ate nga yakoze collabo wali ne mwana mulenzi Marioo okuva wali ate e Tanzania munange gwe alaba Nutty naye nga bwekite ate ku Fik Fameica bwekyekizeko kw'ossa ate ne ku mwana mulenzi munange ate Eddy Kenzo yakoze wali munange ate ne mwana mulenzi wali ate RJ Kanierra okuva wali munange ate e Congo era nga oluyimba luno baluyita moya wali wonna ate nga bakozemu remix eno wali wonna munange gwe alaba Nutty naye nga munange awo nga nvuddewo munange ate story gyenina wali ate y'omuyimbi munange ate Sheebah kalungi kakati nno bibadde biyitiŋŋana munange wali amawulire nga gayitiŋŋana kw'ossa n'obutambi obw'enjawulo bambi ng'ate bali bulaga wali naye nga information eno munange ezisattiza abantu munange nga beebuuza omuyimbi Sheebah kalungi yazadde oba tannaba kuzaala naye nga munange wali anti nga w'omanyi nti nno nze nsooka kunoonyereza munange ate ne nkuleetera ate information naye nga information webanga egenze nga etradinga munange ate njijjayo ne njikuleetera munange ate naawe n'osobola okutegeera gwe alaba Nutty naye nga munange mbu naye nga amawulire gano tegabadde matuufu era nga boolabaawo era nga amawulire gano munange abantu bakizudde wali ne bakakasa nti nno ate mwana muwala omuyimbi Sheebah kalungi mbu tannaba kuzaala naye nga wali ate munange balina engeri gye bakozemu munange wali abantu photoshoot era nga woolabaawo naye nga era mu butuufu ng'oyinza okugambira ddala nti no yo page ya Sheebah naye nga ate teyabadde yeeyo munange gwe alaba Nutty omanyi njagadde nkuwe ate information wali yonna ate yeetadde wali ku muyimbi Sheebah kalungi naye nga bwekiti kakati nno abantu bambi bali mu kwesunga olunaku lwagenda okuzaala nange nno munange onkubamuko akafaananyi omuyimbi Sheebah kalungi nga azadde bannange teeberezaamu kigenda kubeera kitya gwe alaba Nutty naye nga omuyimbi wo Sheebah kalungi bwe nti ate bwe mukyekinzeko naye nga information yeeyo bakyalinda munange bafanizi be okubeera nga bakyalinda omwana Sheebah kalungi gwagenda okuzaala jjukira nti no Sheebah kalungi era akyali wali e Canada mbu gyagenda okubeera nga ate asumulukikira munange gwe alaba Nutty naye nga bwekiti ate bwe kitambudde nja kuba nga nkomawo ate ne update ate endala bwe nti checking up.